tugendagendako ekapchula ne Godfrey tumwebaze ali bitundu byayo naddala mu nteekateeka eza gino Muhoozi Kaine Rugabo okusobola okulaba nate nga azuula ebitone eri emiti emito anti kiwa omutemero kikuwa enkota. Tumwebaza buteleevu oli ku munyo kusatu twagala nate olunga ensonga biki byotuleetedde kanakadde. You have it. You bring everyone put on, then it looks so good. You take of this one. Okay. Neyanzege Faluk Sesaz namwe mwena abatulaba abali ku munyo kusatu sawa zino wenjogerera tuli mu Sebei sub-region nenga tuli mu district capital olw'omukaaga Foster General Muhoozi Kaine Rugaba agenda kubeera mu kitundu kino. Njagala straight away okutwala ku bakulembeze nawana abakulembeze bangi ate nga be batwala district naye ng'okusingira ddala njagala kwogerako ne Uncle Balam bangi bamumanyi nga Uncle Balam naye Balam Barugahare Atenyi era nga okuva mu MK Ame bakulembeddemu enteekateeka eno. Njagala tubulire biki ebigenda okubeera wano ekibuga ky'Esebei kiri kitya enteekateeka zirizi Jena agenda kutuuka sawa meka n'ebirala. Njagala agenda ewa Uncle Balam nja kukwatira akazindalo Uncle sooke buze kuba tulaba ku mawulire gaffe omunyo kusa nnyo okubeera ku TV yaffe Nganzi Salt eyasalawo okutambula naffe buli gendo wabeera. Kino tetukitwala ng'ekyokuzanya kubanga tumanyi mwe ba leading media partner baffe betubeerako nga tetulina na kye tubawadde naye ne mutubeererawo. Olunaku lwaleero ndiyogera mu kiti kyange nga amyuka ssentebe owa MK National Vice Chairman wa MK omulonde nga General yanonze ennaku nga 3 emabega oba 4 emabega yampadde obw'omumyuka bwa ssentebe okumumyuka mu ggwanga lyonna naye nga nkwasaganya ebitundu bya bugwanjuba naye kati tanalonda bassentebe b'ebitundu bya buvanjuba Mambuka Masekati so nkyamubeererawo mu ebyo ebitundu byonna. So olunaku lwaleero tutuze Esebei tutegese okutegeka kw'amaanyi ebyokunywa ebyokulya byonna tulina emisinde. General asuubira ssaawa 4 ez'okumakya ajja gwa kasawe kanyonyi awo aveewo bajja mwaniriza bamuyise mu mikolo gy'Esebei egya obuwangwa bwa Sebei. Bwe tunaava ku kasaawa kakenyonyi tujja kujja tukumbe wano mpolampola tugende ku kitebe kya district ekikulu ekikola Kapchora we tugenda okusimba emiti then oluvannyuma chairman wa district amwanirize mu butongole mu kitundu kya Sebei. Bwe tunaava awo agenda kusimbula emisinde eza kilomita 10 then waliwo emisinde gye tuyise Muzeeyi Museveni 7 km walk nga babazeeyi bagenda kutambula kilomita 7. Seje emisinde gigenda kwetabamu abadusi ab'amaanyi then ku makya tujja kusookawo n'emisinde gy'aba abadusi ba champion ba Kipsiro ba Kiprotik ba Chemutai be bagenda okutandika ku makya nga tugenda kubasimbulira mu kitundu kye tuyita sipi wanseeri oba mubadde muva mu sayidizi eri ng'ova sayidizi wanseeri ebulambuli waliwo oyiseewo wabadde wotandikira akasozi kati abatolontoka akasozi ako konna obuwanvu bwa kilomita 2 mwemu. So wetumalirizawo tujja genda ku kisaawe abasebei bamukoleko emikolo gy'ekisebei egimukwasa emikisa nga bujingo wali eri amusabira eno balina egyabwe egy'obuwanga bajja mwambaza engoye abwe bamwambaze omuddo ebintu byonna babimukoleko bye balina okukola ku muntu gwe banakola omuwanguzi ebyobuwangwa yes naye nga si bya bulogo naye nga bya buwangwa obulombolombo obunaabeera omukulembeze n'omwami Ruto president wa Kenya babimukoze. So wetumalirizawo tulyoke tugabula abantu kusaawa nga 7. General agenda kugabula abantu abasebei nente zikyajja ate suubira nti zijja kwera 28 kubanga buli musebei aleetayo emwemu kisa ku bitundu by'Esebei eno ngenze kukola banange bakoze kiri nga ali e Berlin mu Germany oba nga ali e London sikirabangako nja kusharingirako banaawe enkyanja kubatwalayo yerabireko alabe okutambula sikulaba naye kudda kunyumya. So General tusuubira ku ssaawa emu ey'akawungeezi tujja kuba ebiroliro ajja kwogera eri abasebei n'eggwanga lyonna ku ssaawa 10 ez'akawungeezi.
ajagaba ebirabo wakati w'essaawa 11 ne 12 kuyemu tukuba ebiroliro agulewo amazina g'ekisebeyi paka ku makya. So tuva wano tunaabe mu maaso ku lunaku lwa Sabiiti oba olwa Sande tugenda kusaba singa twabadde ne Kanani Mbale twandisabire mu Kanani y'Embale ne tugenda mu Lutikko olwa St Andrew Mbale mu Lutikko basumba babiri abawumula bebagenda okulemberamu okusaba nga twebaza Katonda olw'okutuwa obulamu n'okutwagaza Bannayuganda wamu n'okuwanza muzeeyi waffe akyatukwatiridde okulaba nti atulaga ekkuba ettuufu. Naye mbakakasa mwenna gye muli abalaba Soul TV nti ensolo ku kizigo kweri tuli bamalirivu okulaba nti ebintu muzeeyi byatukoledde tebyonoonebwa. Abeeyagaliza ebyabwe. Just 2 words, then we go back mu studio. Thank you. My name is Twala Fadil. I'm member of Parliament for Tingei County, Kapchorwa district here, where we are. It's just in the lower belt of this district. And I am a chief coordinator of MK Army in Sebei sub-region. It is our pleasure to receive visitors 21st of January 2023 on Saturday, because we are coming, MK is coming here to celebrate the achievements of NRM party under leadership of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. I think if you can see Kapchorwa right now, it is like Las Vegas. You can see lighting everywhere. I managed to move with Balam up to the Riet High Altitude Training Center, and he thought he was in London. He said, "What is this?" So we as people from Sebei sub-region, we appreciate the leadership of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. So we thought it was very important for us to celebrate with our brother MK. And you have seen the numbers. You see, we have been here. We were just 2, but we have been joined by very many. It means they are all aware and they know our brother is coming here to celebrate with us the achievements. And is also, we want to launch movement. One time, 27 men. 27 men went to the bush and started a revolution that has made Uganda very beautiful. So this time, it is the first time for Uganda to shine and to change, to have a peaceful transition, to change of power peacefully. Actually, it will be peaceful. And we just call upon all Ugandans to unite for this revolution. Okay. Your young people are here and are all very happy. Okay. We love you so much. Thank you so much. Eyo yembeera eri wano mu kitundu ekya Kapchorwa region. Eranga olunaku olw'enkya n'olunaku olw'omukaaga twewaayo nga Salt Media byonna ebigenda okubeera mu kitundu kino tugenda kubanga tubyatuusako butereevu ku Salt TV.